Rema Nakula n'omwami we omulungi Hamza Ssebunya tebaliimu mu ggwanga erya Uganda naye bagendako ka vacation oluvannyuma lw'okukola ennyo oluvannyuma lw'okubeera nga baweereza bannayuganda ebbanga ddene oluvannyuma lw'Abannayuganda okubawa stress muboogerako kino muboogerako kiri oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga beetaagayo ka holiday ka leave okubeera nga bagenda ba refreshing obwongo basobole okubeera nga ba relaxinga mu ye wamu n'omwami we omulungi so neera w'ekito kye baakola ye n'omwami we omulungi ne bagenda ka vacation nga we nakutegeeza nti ka vacation kaneeno yes tekawawadde nnyo ndowooza abadde bakeetaaga bo nga abantu nga tebaagala munnyo media nga tebaagala munnyo bintuntu byakwemulisa however much muna Rema Namakula ye she's a big brand so ne wabeera tayagadde nnyo kiwaawaaza ne wabeera tayagadde nnyo kiteeka nnyo mawulire kisaakaanya neera still kimala ne kivaayo so bakyeyongerera ddala okubeera nga banyumirwa akaseera kaabwe ababiri baneeno abaagala n'omwami n'omukyala Rema Namakula wamu ne Dr. Hamza Ssebunya so moments ze bali mukubeera nga bahavinga ndowooza ziri memorable bajja sigala nazo mwana wattu nga ba relaxinga ka vacation obuntu obwo bulungi nnyo nange SMX mbwagala naye munnange waliwo ekintu ekimu ekiyinza okubeera nga kigaana okubeera nga obutuukiriza nkimanyi bantu bangi babwagala obuntu obwo omanyi akagambo vacation kyekategeeza mu ggwanga erya Uganda ti omunnayuganda agenze ku vacation actually omuntu ayinza n'okulowooza owemudde nze oyinza olowooza owemudde kubanga kyetaagisaamu ssente ate ofuuwa ekimunnange ssente ez'abantu mu ggwanga erya Uganda zakkekwa muntu kyakola n'atuuka ekiseera ffe tufiira ku mirimu bannayuganda ekigambo vacation actually obeera owemudde sijja kirumamu obeera owemudde mu ggwanga erya Uganda olyokera ku mwatya nagamba wayengenze ku vacation neera munnange abantu abakutte ssente ne kawerera ddala be batandika okubeera nga balowooza ku nsonga za vacation olaba ogenda okulambula obulambuzi gwe amanyi ekitegeeza okugenda ku vacation ng'oli munnayuganda ngamba ddala munnayuganda original sigamba bannayuganda wabula bannayuganda original n'ogamba ngenda ku vacation okyambe mbe obeera owemudde olaba ku mirimu gye tukolera gye bati liivu yokka bakatandika okubeera nga abagitegeera liivu okuwaayoko liivu olama oli abeera na lubuto n'asigala ng'akwasaganya mirimu okujjako nnaku lw'ogenda okuzaala olwo basobola okukuwa yagenze kuzaala leero yazadde then wiiki ejja obeera olina okujja ku mulimu ekyo kyekitegeeza okubeera omunnayuganda ano SMX Media tujja sigala tuku updates ku Rema Namakula ne Dr. Hamza Ssebunya kyoba okola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere